ina echa federation nchikulira mukulu Edrisa Mkuza oba chite echa UNMF Uganda National Musician Federation tigambira no lutalo lwa Lydia Jasmine wamu ne Kalo Nantongo abayimbi abamanyi bana ababiri atenga balina eddoboze lyeggono era sseneekerevu kufunga omusajja nga siyese nasoka nenga bano bakoze art gundi edit photoshop kiki nenge embeera ya Honorable Muhammad Segirinya tena kuba kubanga ewomya embozi omwami ono yagala okumanya wakati w'obusongezo wakati w'okukuumuuka okuli wakati w'abakyala bano ababiri badaka chocolate ebyana bino biri kunnakyo bye bino ebyana ebiddugavu byolaba n'ogamba byanywa amata g'ente zino ezirina. Yes, alright, nga bulijjo tuba tubaniriza ku mukutu gwaffe omulungi ogwa KFHUG the broadcast togezaako okukwasaganya ensonga ez'enjawulo ne mu kaseera kano tuba tuyingiddewo okugezaako okukwasaganya ensonga ez'enjawulo wamu n'ebintu nga biba bitambudde mu ggwanga lyattu Uganda wamu n'okwetoolola ensi yonna tewaayo okuba nga tugezaako okugattako ku ekyo ekitonde kye tusobola okuba nga tugattako wamu n'okutegeeza ebyo ebiba bifudde ku batutumufubo oba abantu b'owangaliramu mu kitundu kyonna gy'oba owangalidde. Bakitaifa Uganda straight out a DXB to Uganda to the world ogezaako okukwasaganya ensonga ez'enjawulo ate nga nziye ze Bobi Wine of UAE teryagambayo ate nga teryagambako twafuuka bawoyo muwufu kwavaayo. Yes, tumwenyamu olwekyo okuva omukulembeze yatugaba olumu tusekamu mu mbeera ng'eyo but regardless we move. Naye nga nyongera okujjukiza obukulu kuteekebwamu ensimbi abaliri beauty parlour gwe neetaaga okuba nga osibye enviiri etaaga okuba nga bakolako makeup wamu n'okutereeza enjala beewaayo okuba nga batereeza omukazi weewale okuba nga oyina black spots mu face balina buli kimu ky'omanya kisobola okutereeza face y'omukazi nodda ku mulamwa omutuufu. Bakuletedde package gye bayita Lily Beauty Supplies gwe neetaaga okuba nga surprising omwagalwawo oyina birthday oyina baby shower oyina anniversary oyina ekyetaagisa kyonna okuba nga osurprisinga maama wo baby wo sitaati wo kabiite gonna kawoomerawo yenna g'omanyi ate ne bw'oba nga weetaaga okuba nga otegeka birthday yo nga gwe toliiwo just n'okuba okubika simu ganja mutegeka birthday yange mu kifo bwe kiti ne bwe kiti buli kimu osanga nga kiri abakikwasaganya bulungi. Enamba yo eri awo wansi bakoneko buli kimu bajja kuba bakikwasaganya bulungi and they got you covered. Tutandisa nti olwo omukolo guguddwawo naye nga before that nyongera otumiramu n'abaganda baffe gye muwangalira mawanga ag'enjawulo abawangalira mu UAE, Abu Dhabi, Sharjah, Dubai, Qatar, Waliteki, Uganda, my country in particular, nti mbaagala nnyo banayo muli mukola gw'amaanyi nnyo era we appreciate you. Kale twala okusaasira kwange eri Honorable Muhammad Segirinya essaawa zino eyaddiziddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Bannange embeera no waliwo obulamu obukutambulira n'owulira ng'ensi etandise okuba nga ekwetama. Muhammad Segirinya ono tujjukira ya musajja eyali omulungi nnyo Mr. Update ng'akola emirimu gye ewatali yadde okusumbuyisibwa mu bulamu bwe yadde n'akamu. Omusajja yazoganya poliisi, omusajja yazoganya embeera yonna okufuba okulaba ng'ateera abantu be ekigasa ku soosi simply because yali yeewayo okuba nga akolera abantu. Mu mbeera eyo yafuna challenges nyingi naye nga still he overcome those challenges. Nti bwe yasigala n'asuubiza abantu nti bwe nayingira mu parliament njagezaako okufuba kyensobola kyonna okufuba okulaba nga mbateerawo embeera eri favorable mu constituency yange. Era kye yakola abantu beekawo empaawo n'afuba okulaba nga abasakira abateereddewo eddwaliro aguze ambulance sente ze babatera okubawa zino miliyoni 2 mu parliament nga mugiyingira nga mumaze okusharinga in ez'okuba nga mwebudaabuda mugula engoye amasuuti mwetereeza mu bintu ebyenjawulo ofuna emmotoka. Muhammad Segirinya yagamba nze sente zino bazimpadde naye nina okuba nga nzizza mu bantu era bukosi n'akozesa akasente ke kayafuna n'aba nga ateekawo ebintu ebyenjawulo ebigasizza abantu ab'ekawempe awo mu constituency ye gyagezaako okuba nga atwala. Muhammad Segirinya bamulwanya nnyo abantu abawera naye nga still akulaga ali strong man ate nga ayimirira ku kigambo kye nga munnankyukakyuka era nga memba wa ekibiina kya NUP. So zaali teziri busa ng'asaavinzeeko ebbanga lye musajja wattu bagezaako okuba nga bakwatibwa
ku kyebigambibwa embeera yaliwo y'ebijambiya mu Masakaawo ekisanjaga abantu ekyali kikutte enkundi mu kaseera ako e Masaka. I think that is 3 to 2 years ago. Muhammad Ssegirinya wamu n'omubaka w'e Makindye omukulu Alan Sewanyana bagezako okuba nga bakwatibwa mu mbeera eyo ne bateekebwa mu nkomyo ng'era babalanga omusango gw'okuba mbu bayanyigira mu kitta abantu oba mu bijambiya ebyali e Masakaawo mbu. So ebbanga lye bamala mu kkomera kumpi approximately to 2 years. Bantu bano bavayo of course ng'embeera si nnungi, baga abaatulugunyizibwa naye nga baatuka ekiseera ne bagezaako okuba nga baadoptinga embeera. Of course twalaba bonna nga bayimbulukusa webaviira mu kkomera ng'oyinza okulowooza oba babadde balina ebigimusa bye babateekamu nga banene bonna nga batunula kubeera ng'abantu abalyerese, naye nga mu bufunze kiraga nti embeera teyali nnungi. Era of course Mukama n'ayamba ne baba nga basumululwa oba nga bayimbulwa okuva mu kkomera gye baali baterekeddwa ebbanga eryo lyonna. So ne bagezaako okutambuza obulamu. Muhammad Ssegirinya n'afuna obulwadde oba okuba bwe bayita is it skin disease kirwadde ekyerabidde, naye nga obulwadde obwo ne bugezaako okuba nga bumucunya. Of course embeera negenda nga efuukuka. Omusajja yali omunene, omusajja yali erese, n'agenda nga akendera mu size. Of course obulwadde ne bumwikirirako ne bamutikka mpaka gye bamujjanjabira was it Netherlands, Switzerland, I think Netherlands, gye yagenda okuba nga afuna obulwadde obujjanjabi obw'enjawulo. Of course embiranye era yaliwo awo wakati w'okukwanisiganya ebigambo awo Muhammad Nsereka abiyingiddemu biki. Embeera bwetyo nejja nga egezaako okuba etabuka, n'agezaako okuba nga atereramu of course, ngezaako okufunzafunza ku mbeera. N'akomawo ne bamuzza of course nga bafunyemu obutakkaanya ne deputy spokesperson omukulu Mufumbiro, naye embeera of course ne bagezaako okuba nga bagitereeza. N'akomawo ng'omusajja alaga atandise okuba nga addako engulu era n'atandika okutambula ku mikutu egy'enjawulo ng'alaga n'eddoboozi lye ery'okuboggolaga abasajja ngenda kuddamu mbazoganye, ngenda kuddamu mbayuuye basaagane n'okutuukiriza eddwaliro lyange byavaawo abantu bakyafuna bulungi bujjanjabi, nina okuddamu nkola ebintu ebyo mubiddiza abantu b'ekawempe biki. Naye ate twabadde tuli awo. Mu butuufu nange nasooka ne ntunula ebifaananyi ebyafulumizibwa ku lunaku lwe baggulawo headquarters eza National Unity Platform wali e Kavule. Natunulira ebifaananyi by'omusajja ebyafulumizibwa. Mu butuufu ng'omusajja nga si ye nasooka ne ngamba bano bakoze gundi edit photoshop kiki. Mu butuufu ng'omusajja embeera gy'alimu eraga mu butuufu omusajja akenena. Si kenena mwoba ki, kale ngaggwaawo embeera gye twali tumulabiramu ffenna. Naye of course ne bagezaako okuba nga tukiwatchingawo ate twabaze ziri busa ng'omusajja ate obulwadde bumuzingako nga bumuzzaamu. Of course ne bamuddusa mu ddwaliro. Twalabyeko Nnaalongo omukyala speaker ng'agenzeyo okuba nga amuwubira ku lw'ekigere oba okubagezaako okuba nga amukyalira. Of course ne bantu bangi nnyo abagezezaako okuba nga bagenda bamulambuleko, naye ng'embeera ya Honorable Muhammad Ssegirinya tenaakuba kuba nga ewoomya emboozi. Of course mulimu abakisanyukiramu, mulimu abakyogereramu ebintu ebingi, mulimu of course nga bw'omanyi nti buli ku mbaga tekubula musiiwuufu. Kati abasajja nga omusomi w'edduwa Sheikh Umaru awanda omuliro n'ebigambo bingi byagezaako okuba nga aweereza omukulu Muhammad Ssegirinya awo. Naye nga lwaki olw'omwana gwagezaako okuba nga awandulira ebigambo mu mayiti y'omwana eyo, omwana yaliwo seeka. Muhammad Ssegirinya si yagaana okuwa obuyambi bw'omwana oyo. Bw'oli oteekeddwa okulabirira omwana simply because you were entitled to that. Abasajja abasinga mugenda ne mwerabira nti bwe mujjamu empale ne weebaka ku mukazi nti buli kimu obubi bwe bukuvumutukamu n'obuteeka mu munno buba buvunaanyizibwa bwo. Kati gwe obutagezaako okuba nga wateekawo embeera y'okuba nga otereeza oba ojjanjaba omwana oyo, Mungu n'aleeta ajali omwana n'aba nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Mama teyakola nsobi okusitula bannamawulire n'okuleetera mayiti yo giteeka ku geeti yo. Kuba naye kyali kimukwatako nga ki ng'omuntu. So wayogedde ebigambo bingi, naye of course tukimanyi nti nga mmwe abantu nga mmwe naawe kenyini ndaba ebyobugagga byo byabadde mu lusuubo ebintu bagamba ebintu byo ebisinga mbu byaboyeddwa ne biba nga bitwalira emmotoka, ennyumba gye wadde wasigazza. Kwegamba embeera eyo teba nnungi nnyo okuba nga okipapalika oba nga okiteeka ku munno, naddala nga ali mu mbeera egyayitamu ng'eyo Muhammad Ssegirinya gyayitamu. So nga ffe twongera okukusabira Muhammad era tusaba Mungu abeere ng'agezaako okukwata ku bulamu bwo n'okukusaasira, obeere ng'osukka bulungi ate oddemu okukwasaganya emirimu gyo ng'omubaka ali solid ow'ekibiina kya National Unity Platform wali mu Parliament.
ngera boli nti oli musajja muzoganyi boboga kuteekawo mbeera eba mbeera ate oba olina kyolemeddeko okukolwa kiba kijja kukolebwa eyo nkumanyiko kyokka Muhammad Segirinya Mr. Update tukusabira wano ku Keifa Kijide broadcast era tusaba Allah akuteremu obwangu osobola okuba ng'osuuka embeera etambula bwetu. So amawulire agatutandise nago olunaku olwaleero nga gannaku era of course tegagezaako okuba nga gawoomya ettooke naye ngera bw'omanyi nti regardless we move amidst of all still life has to continue and we have to serve you maximally to the fullest ngaffe bawoyo owalimu naggaye tulina okusanyukamu era mbeera si yakubanga tuli okusiba mitaafu kuba ffe tukolera abantu men ate bw'omanya nti okolera abantu mazima g'olina okuyimirirako kale tusimbudde federation ekibiina ekya federation ekikulira mukulu Edirisa Mukuza oba kiyite ekya UNMF Uganda National Musician Federation okwepiica nakolako vidiyo emu nga njogera kwepiica okuli ku federation yawo era nga bagamba waliwo omukulu omu nti mu luumu ye bamuteerangayo obupiira naye nga bagamba buli nnaku asomba naye ng'obupiira basanga box tebagikutteko wadde naye ngezaako okuleeta ekigambo kinaga nti mu federation essaawa zino mulimu kwepiica 2024 mugenda kubamu mukungula kite nali ntegeeza abaana then 2025 tutandika okulaba okusonjola abasigibwa obulwadde nga batandise okuba nga bakenena naye nga kigambira era n'olutalo lwa Lydia Jasmine wamu ne Kalo Nantongo abayimbi ab'amaanyi bano ababiri ate nga balina eddoboozi ery'eggono era esseeneekerevu olutalo lwabwe ate nga babadde ba best friends mu kaseera kano kubanga tebakyasobola kukwatagana mbu beepiica ennyitwemu kiri ku federation maama kisa kinegula Lydia Jasmine Kalo Nantongo ale Lydia Jasmine banaye kyaliwa nga ate banaye Lydia Jasmine nkwagala nnyo naye nga bagamba jjukira abaana bano bonna babadde ku federation yawe ebbanga era nga bambi baweereza balungi abaagala okuba nga abayimbi beegatta okusitula eddoboozi eryawamu okutuukiriza bye beetaaga okuba nga bafuna ne gavumenti okuba nga ebafaako naye kigambibwa gano agali mu nkuubo nti omukulu Baninas Kulisi Baninas mwonna mumumanyi bulungi omuvubuka oyo omweru eyasiba akaviiri of course akuba ku kyuma mu gym of course atunulanga kwegamba this guy has each and every quality a woman can get or a woman can desire from a man. So kino kigambibwa nti Kulisi Baninas of course twabalabako emabegakawo gye buyise nga balina engeri gye baali batijjamu awo ne Kalo Nantongo ne gafuluma mu nkuubo eyo nti Lydia Kalo Nantongo ne Kulisi Baninas something going on something kwepiica lingi konzoke katulinde tulabe kumbe behind the curtain ate mu Lydia Jasmine yalugenderangamu nti omwami ono yagala okunoonyereza the taste and preference between the two dark chocolates nkiddamu omwami ono yagala okumanya wakati w'obusongezo wakati w'okukuumuuka okuli wakati w'abakyala bano ababiri ba dark chocolate that is Lydia Jasmine for you and Kalo Nantongo. Of course ebyana bino biri kunnakyo byebino ebyana ebiddugavu byolaba n'ogamba byanywa amata g'ente zino ezirina ebbala tebiriko yadde omuzigo biri kunnakyo biri ku oligino bitiri biyita butiribiisi byanywa ekitiko luno lwakunnyumira bannange. So kigambibwa agava mu nkuubo enswera yaffe geyegezezzaako kubanga etuusa ku mmeeza nti omukulu Baninas bwe yamala okubanga apiica obanga amala okubanga atestinga enkuumuka y'abantu bano ababiri yavaayo ate n'agenda ne yeenyumya nti gundi nno alina kyasinga ku gundi ne gundi alina kyasinga ku gundi. Daba ebigambo bwe bijja ne bigwa mu bakazi bano bombi ababadde ababiri ab'omukwano. Of course ne bwaba gwe tosobola kusigala kyekimu. Olaba omusajja gwotegera butegezi nti waliwo omusajja yatoze envaazo n'owulira nga amaanyi gakuweddemu wena otandise okukogga essaawa yo n'oyagala bakuyiweko otuzzi n'ogamba omukazi ngenda kutuganze nkufiireko oyinza otya okudda ku byange n'ogaba
So naye embeera bwetyo byagezezaako kubanga etuuka waawo abaana bano olwategedde empalana n'etandikira awo. Of course ne batandika okufulumya obuyimba Lydia Jasmine nti yakataka n'akapya. Simanya nze mu isiwe tebanga tikasiwe simanyi bwe kagenda naye nga kayimba ka Lydia Jasmine akapya ke yakata gezaako kawuliriza otegeere kyengezaako kubanga nkutaaminga ogenda kumanya kituufu ki kye bakola ki kyenjogerako. Yagezaako kugamba nti simanya bikoze bitya siringa bano baddami ye nti bwe baba bamwagala tebamugattika omwagala atya omu talinga ziri ddami nti logera giteekako luno olugoye ate oluggyeko banga baluguze nti oteekeko olula no. Lydia Jasmine bamwagala omu. Of course ne kalo Nantongo yakakayima kawo nga kawaana omwana mulisibalira mwe muli kuki bannange. Federation yakoze amawano ne federation eno yajja kugatta bayimbi naye genda kufundikira nga bayimbi ebasaanudde nga tewakyaliwo omuyimbi n'omu akwatagana wakati common goal yavaawo waliwo common interest. They went there to study shoot with the common goal of demanding for a copyright of all musicians or of all artists. But at the end of the day, baba common goal ne bagenda ku kyetuyita self interest. Buli omu are looking for his or her desire. Mfunirawa mu kino. That is what is going on a federation as we are talking right now. Abayimbi tebakyakwatagana. Naye ng'ate bwe tuba tukinuddeko ku sayidi endala bw'ebanga waliwo just mwadagadde kuteekawo kye tuyita healthy beef through that it is okay, it will work for you Lydia Jasmine and Kalo Nantongo, because Lydia Jasmine herself ayina ekivulu maaso awo. Of course Lydia Jasmine tumukola Nantongo akoze concert yonna. This is gonna be her first concert. Nze ndaba Lydia Jasmine essaawa zino amawulire gano engeri gye gabubuukamu concert wali gisembeza n'ogisembeza ne bayadde esemba ne tukuba ekivulu. Uganda nevunnamira oba namwe mwagala kusaba bbato. Namwe musabe ebbato zibadde okunya ffe tujja kunyumirwa ate twajja kuweereza bantu. Omanyi bino ebintu tubitunulira ku sayidi ebbiri. Eyinza okubanga namwe mwagala teekawo mbeera nga the end of the day mwagala bbato. At the end of the day nga mwagala muteekewo system egamba nti mupushinge share Lydia Jasmine eno simply because it is her first concert or it is her first show. Of course Lydia Jasmine live in a concert. And which is okay, because as best friends you can sit down and plan for something that could be healthy for every one of you. So long as you, the friends, you support each other and you know what you want. It could be good for the best of the industry and for the best of Lydia Jasmine and for the best of their friendship as Kalo Nantongo and Lydia Jasmine. If it is like that, then it's okay. You can go on and fool the rest of the world. But some of the people, they are eyeing you. Baba lava. Baba lava. Mamuli awo mukyazanya n'embeera. Naye of course ffe twagala nnyo ebyonoonese. Nze olutalo lwa Lydia Jasmine ne Kalo Nantongo ne bwe lutazikira. Nze nja kujjanga wano ndwogereko mpe side bbiri mpo positive ne negative. Regardless we move. Ate nga teri agambayo. Naye nga era twalabeko n'agabadde gasaasaanaawo okuva ewa kazini wa Rema Namakula. Of course ng'agezaako okuteekawo ayina statement gye yawandiise ku mutimbagano gwe nga kiringa ekiraga nti bano ebintu babadde baagala obiyingiza mu Rema Namakula. No, of course they had to come out and defend. Of course ng'agezaako okugamba nti bano oba Lydia Jasmine was a key factor in the separation of Edrisa Mutsuza and Rema Namakula. Oh my God! What's this? Eyeba woyo yennyini. Kale! Ffe tuliwo okubanga tulaba naye nga yabasuubiza nti agenda kubambala buli agezaako okuvaayo okubanga agezaako okubiteeka mu Rema agenda kwambala bbeeya nnako. So get ready for that. And amanyi bingi nnyo ebigenda mu maaso, of course. Naye for the best of the industry, nze nga bwe mbagambye, if it is a plan for Lydia Jasmine and you Kalo Nantongo, kijja bakolera kuba mwe temuli nnyo bantu b'amawulire. Of course, ffe tubadde tumamanyidde mu mawulire. Ate Lydia Jasmine, by the way,
she has been out of public news for a long time. Nenga Lydia Jasmine is one of the best musicians wano mu Uganda between. If you people don't give her attention, try and listen to her music also. She's very good. When you listen to Carol Nantongo's music, my friend, this girl has talent. But me myself seeing you trying to battle, if it is a real battle, that's totally bullshit. It's better you turn that battle into a healthy battle, whereby it is going to help you at the end of the day to develop your career, and it won't ruin your relationship between you two. At least let you have that mutual respect between you two as far as your career is concerned. Naye watali ekyo mugenda fundikira mwenna mwina bwe mwezike watali watuufu. Ng'omukulu Seguya we yakyogerako ku bata yali wakati wa Cindy ne Shiba. Of course egezezaako batambuza recently bakamaliriza show yabwe wano mu Dubai. Naye of course Seguya yakyogera n'abagamba nti bata eno wenaggwera waliwo kaliya y'omwegenda okubanga esituse ng'ey'omulala eri wansi. Essaawa zino we are trying to witness. Olumanga namwe we mutwe mukyagala naye atera omu already kaliya zammwe tezibadde nnyo waggulu. Your career has been a bit down compared to the people that are singing in Uganda. The like of Spice Diana leading this thing. Atengo, where Spice Diana yatukubyeko hit mama. Tondwi Sanse ne Chris Evans. Tondwi Sanse nchagala mukwano kati. Now is the most song that is trying to trend all over Uganda. Not even in Uganda, but the Rimbo oluli ku playlist zonna. Tondwi Sanse, Chris Evans, Spice Diana. Of course, bana Spice Diana ayimba. Ebyaddala tukirize tugaane. Ono omwana level gye yatuuseku kati mu kuyimba. Omanyi bagamba togayanga kyezinze. Of course mbadenga mutera omutwala nti tabeera serious mu biki byakola. Naye ebiseera ebisinga omuntu osobola omutwala ne serious ye nga alina kyazimba kuva wansi. Bw'amala okufumutukawo bw'ati ng'akatiko. That's when you realize nti omuntu ono nno mulamwa gw'abaddeko. Abadde ku kintu ng'alina ky'abadde abikkirira. So this is the girl of Spice Diana. Nti asobola okukola ekintu kye out of the blue. You get surprised with the results she give you out there. So Tondwi Sanse is the brand new song for Spice Diana and Chris Evans. Of course, it is already out, even videos out. You can check it on Spice Diana's bio on all social media. Also, ku YouTube kweri bulungi nnyo agezaako kubanga bakikwasaganya mu mbeera ezo bwezityo. So bwana mukasera kano sigenda kubanga nsukkawo wano. That has been a great day for us okubanga tugezaako nga tukikwasagana no Kaifash UG the broadcast nenga tubatekebwa mu musimbi abali beauty parlor gwe netago kubanga sibe enviri makeup wamuno kubanga bakola kenjala ate nga bagamba bayina ne Lily Beauty Supplies e package mpera kabanga bagisabukulula bera ngo bekwata bulunyo bajja kuba bakola ko bulunyo namba zaabwe weri wansaawo boterevu. So sigala kubanga nsuka wano akumata kumira mpera Masgadenze Kaifash Uganda straight out of the exhibit Uganda to world. I sign out.